Ekibuga Kampala kirimu amasomero 2335 nga ku gano kwe kuli aga primary ne senior ko ne 79 KCCA gevunaanyizibwako. Newankubadde galabika nga mangi era nga gonna gajjudde abayizi, enkola yago ebadde esereba buli mwaka. Kyokka okusinziira ku Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago, amasomero agasukka mu 7 tegalina lukusa lugakkiriza kusomesa bayizi. Kyagamba nti eno y'ensibuko y'emitawaana. Agaffe aga primary agaliko gali 79, aga secondary gali 23. Kakati agasigadde ga private, naye aga private ago mulimu 774 agatali licensed. Mulaba abaana abakaaba enkya n'eggulo nti babawandiisiza nga ssente tewali, bo balinga banoonya bunoonya ssente, not a future y'omwana. Lukwago agamba nti bafubye okulwanyisa amasomero gano omulina okutegeeza minisitule b'enjigiriza kyokka nga tebannafuna kuyambibwa. Gutubeeredde Semusota guli muntamu, mbaddewo ebbanga era nkirekedde abasigaddewo. Bw'ogaggala ate nga bagamba tebalina we bagenda ku ssomero, ate bw'ogaleka nga maggule tebalina gye batwala abaana baffe. Kati ne tubeera awo musengavudde nga eggwanga lirina okulowooza ku kintu ekyo. Ng'oggyeko kino n'abayizi abawanduka mu masomero naddala wakati w'omutendera gwa primary ne senior gweyongedde, nga bangi ku bayizi bageze mu kukola emirimu gya lejjalejja. Those who manage to go past this stage to go to secondary school, out of the total number of the candidates that I have told you about, only 39% manage to go to senior 1. 60% do not progress to senior 1. Envujjira y'amasomero gano nayo Lukwago agamba nti gukyali mutawaana munene, nga kaakano ebibiina abayizi mwe basomera bitono ddala okusinziira ku muwendo gwabwe, ekikosezza ennyo ebyensoma by'abayizi bano. Twagala abaana 45 ku buli ticca, naye kati we tuyimiridde wano nga bwe muwulidde bali abaana 17 buli ticca. Abo abaana baba bangi, ebizimbe byongerebweko, streams zizongerebweko, facilities endala ziteekebwewo ng'ebisaawe. Library yaffe capacity ekyali ntono, naye singa tufuna library ennene nga bwe tuli ku Dia olwaleero, kijja kuyamba nnyo omwana, even the public. Ensonga y'ekibba ttaka ly'amasomero ga KCCA, Lukwago agamba nti kyafuuka lusozi eri KCCA, ng'abeeyita bamusigansimbi bangi bazze balyebula ku ttaka ly'amasomero ga KCCA. Kale ng'abakulembeze abajja balina kubeera bulindaala okubaŋŋanga. Ettaka lya Nakivubo settlement, Hamisi Kiggundu ne banne lyerimu ge batuwaala. Nakivubo Bulu liri mu buzibu, Bati Valley acres 5 nga zigenda, n'abalala bangi. Kati tulina okulwanirira ettaka ly'amasomero, era kyensaba ttiimu esigadde oba egenda okutwala obukulembeze mu maaso. Okwogera bino byonna Lukwago abadde ku ssomero Likittante Primary School ng'akuza olunaku lw'okusoma ebitabo mu bayizi, ng'ono atudde n'abayizi n'abasomera engero eziri mu bitabo. He feels a new wave of energy within him. Yes, cried Bruce. I too will try the 7th time. Leero Lukwago lwawummudde omulimu ogw'okkulira amasomero ga KCCA mu butongole, mu kaseera kano ng'asemberera okunnyuka obwa mmeeya. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.